mwena abalabi baffe abali ku Fezo Promotions n'olunaku olwaleero tukomyewo era tubagamba nti musiibye mutya mwasuze mutya okusinziira mu nsi gy'olimu. Mwebale kutuwagira, mwebale kulaba waka waffe, bingi ebitambula, bingi bye tuyiseemu kuba kyemanye ali mu kuwulira olulimi luno okusingira ddala muna Uganda naye nga n'abalala muyize Oluganda ekitali kibi. Mwebale kwagala lulimi, mwebale kwagala nnimi za Uganda, omuli Oluganda, omuli Olutoolo, omuli Olusoga, omuli Olunyankole, omuli Olugisu, omuli Olugwere, omuli Olusamya, omuli Olukiga, Olunyankole, Olunyoli n'ennimi eddala. Besikonyeeko sikikoze mu bubi, nsaba kisonyiwo naye nga mwena tujja kutambula. N'olunaku olwaleero tukomyewo n'emboozi yaffe, era emboozi eno tujja kuba nga tugireetanga mu biwayi ebyenjawulo mpola. Tugenda gikolanga, tujja gibawanga mu mpalo. Pulogulaamu eno oba emboozi eno tugenda giyitanga emboozi ya ghetto oba emboozi y'omu ghetto. Bantu bangi nnyo temuguliddeeko mu ghetto naye tugenda kubanga nga tugyogerako naye tujja kulandagangamuuko tufulumeko neyo tutuuke nammwe abali Ekololo, abali Embaale, abali Jinja, Mbalala, fotubo tuwonna nga tuvaako mu ghetto ne tusumuuka. Olunaku olwaleero neera tukomyewo ne mwana muwala ono nga tugenda kunyumyamu. Alina byamanyi, tomulaba okutemagana ng'ekinyi ekigudde mu mata, alina bingi era akulidde mu ghetto naye tabifaanana. Kati mami tusanyusa okulabako. Amannya nze Mugaya Faizo ge mannya gange nga nze mwanjuzi wa pulogulaamu eno era abali abakulaba bakulindiridde. Leero tugenda kwogera ku bintu bingi, njagala tusharinge. Egenda kubeera nga interview ng'emboozi nga tunyumyako. Bakuzaala nakifuma awo nno manyiiwo nnyo, waliwo nawo gonja n'obunyama stage awo buwoomera ddala. Okay, akaloboozi ojja kwongerako katono. Saawa zino oli mukyala mufu ali singo naye tanoonya. Akakantu nako mugamanyi bantu babadde batandike mpa ku namba ye. Olunaku olwaleero tukusanze wano mu ghetto. Obeera wano? Obeera muno mu ghetto? Mbeera mu ghetto. Mukulidde? Yes, munkoledde ebintu byange, mwinvudde nga munsoma. Ali mu ghetto musoma? N'enkofiira ne twambala. Zino topi oba? Ez'okutikira. Ez'amatikira. Ati mulowooza abeera mu ghetto tasoma ki? Kakati ghetto eno gye tulimu, ghetto tuli mu kibuga Kampala mu Uganda abatatumanyi. Muwandegeya ghetto bagiyita Katanga. Ze zimu ku zighetto ze z'amaanyi era buli yali asomeddeko Makerere eno ghetto nkakasa kuba walyanga eno Akatogo ewa mama Naamu, ewa mama Flavie, ewa mama Katogo, ebyo byonna mumanyi, buli omu amanyi we yalyanga Akatogo naye nga Katanga mugimanyi. Leero gye tutambule tubagambye emboozi ez'omu ghetto leero ze tubaleetedde. Omulabi ali eyo nange nga bwe nkugambye nti mu ghetto kyemmanyi bye bakolamu ebiseera ebisinga njaga, mwenge, bwa malaaya na kubba era teryasoma. Kyogamba ndi mukyamu anti waliwo tebifaanana abikola. Oyinza okuba nga oyambadde eddiba lya mbuzi naye nga munda olingo. Kyolaba ekkololo ne wano kyolaba just ekkololo obutusinga kuba bizimbe oba ki naye nga byonna bitambulira wamu. Omwana asobola okuva mu Katanga wano n'atandika okuva mu baby class n'alinnya Makerere n'amaliriza obwa dokita ng'avudde wano. Kati nga gwoyinza kumpa nsonga ki Fizo ogamba nti oyo omwana wa mu ghetto era talina tasobola kuba tasobola kusoma lwaki abaana b'omu ghetto si bantu ekyo tukimanyi. Bazaalibwa bantu anti kugambye ebintu bye tumanyi. Omuntu yenna buli lwawulira ghetto ekisooka omujjira mu bwongo omulabi ali eyo naawe ekimanyi kyekikugira mu bwongo. Ekisooka okugira mu bwongo biri ebintu nga 5. Waliwo n'ebirala nze byesimanyi gwe byomanyi. Okusookera ddala bubbi, bwa malaaya, mwenge, njaga, mayirungi,
byebyo ebisigadde mujja biteeka mu comment. Walyako ku mayirungi? Wanywako ku njaga? Wanywako ku kenge? Wanywako ku sigala? N'enjaga togifuuwetanga? Kitegeeza tokulidde wa? N'okulira mu keto n'otalaba ku njaga, n'otalaba ku mwenge, n'otalaba ku sigala, n'otalaba ku mayirungi? Komenti bagenda zituwa, yogera byoyogera. By the way tannaba kutweyanjulira. Amanyi oganjula? Soko obulye ku bantu bakujogyejo gyemanyi bamu bagenda ku commentinga nga bamanyi n'omuziro gwe weddira. Kuba kati abatulaba mulimu nga mweddira gumu. Nze atalina muziro. Kati babuulira amanya tudde wali we tukoma. Amanya gange nze Nabatanzi Sharifa. Nabatanzi Sharifa. Omugave. Abagave mbatumiddeko mwenna. Muli mutya, muli bulungi. Kakati we tukomye. Nakalala. Omugave ataziza. Omugave tolina muziro. Bikitegeeza? Tuwe badi wa Lugave. Osobola Olugave asobola okuwasa? Akono kapya kyemmanyi erinze naawe atulaba. Abantu nga babagambye nti oyo wamamba togeza omuleeta mu kika kino. Mwana gwe nja kukuba nkuzaaluke n'okuzaalukuka. Bino ebintu byoyogera, omanyi kati ebyokwogerako bingi. Byoyogera bino, maama ne taata we bali. Kino kyoyogera osobola okyogera nga maama ne taata bali awo nti Owolugave takuzira. Bajja kugoba mu kika. Banange comment tuzaagala awo naawe Owolugave, ow'emmamba, owakakolwa, ow'enkima, ow'ente, neggoonya bajeddede. Owagoonya emmese. Ate konkoni. Kale mwena ab'omuziro nammwe teguba tozira bwemba ndi wano nga nze muga ya faizo nga tweddira gumu nsobola okuwasa oba nsobola okumpasa. Omanyi lwaki njogera bwentyo? Okimanyi nti osobola kati kunsasula mu bazadde? Yakisoboka wenkuzirira nti gwe tata oyo akuzaala naye yanzaala. Kyetugamba nti edda kuva abasajja bukulu bagulangamu naye kati naawe osobola okujja mu bazadde ngoze kunsasula. Naawe ekyo osobola okikola n'ojja n'onsasula mu bazadde. Mba nti obodde Obuganda tekisoboka. Kale tukomyewo tubagamye nti emboozi z'omugeto nnyingi. Tugenda kukyasanga abantu ab'enjawulo babanyumize ku biki ebiri mu geto. Bangi nnyo temukuliddeeko mu geto. Bangi nnyo temumanyi na geto. Omanyimo tukomyewo. Kaloboozi okwogerako okwo. Amayulungi nagalaba kunda obukola ku luloobo. Nange nabuuzaako banga aba bakolanga. Nekyayi kikosikoosi nakiveeyo naye nga simuno. Omanyi mubamu ebintu ebyenjawulo kati ng'emipiira biki. Twali ku mupiira. Ne bajja nesika ne mupiira bali kubajjali bagaaya bakikola bati. Omugagwe nagamba ako kakoola nange we nakalaba. Naye kano keekakoola. Otunulako mu kamera wali bakwetegereze. Nali mmanyi bali bagaya majaani nekumbe bali kakoola. Wakalabako n'abakalya n'obalabako naye tokateekangako mukama. Shisha omumanyi? Omuwulira buwulizi. Kati muno mazeemu emyaka emeka? Nzemu emyaka myaka 2 kitundu kino oba okimanyi bulungi. Ate enjaga tulabako. Maloboozi tugongereko okwo. Bamulabako naye naye togikwatangako. Wawulira otya zino olunaku lwe wamulabako wamusanga iziti yali mukwano gwo muntu wa ku kyalo neighbor era bwe wamulaba wawulira otya? Si neighbor.
wa ku kyalo manyi mugeto tulinamu parts tulinamu kitwandise ebitundu kyongamba muno mulimu Kololo ne Muyenga ne Bwayise ebitundu biki singa naye obunabeera ku kyalo bano gasimanyi Kalagala mulimu amannya g'obutundu munda muno. Okay. Nga byonna kiina general name ngamba nti Katanga. Okay. Kati gwe yalaba wali omuyita otya kyembuuza? Simwinaako Buganda, simwinaako Bukwanya. Totally nali simumanyi. Abantu bano b'oli mu kuŋŋamba bw'obalaba owulira otya? Katugeze wasooka okulaba owamayirungi n'oddako n'olaba ow'enjaga wawulira otya muli nga gwe omwana omukyala? Manyi ebiseera ebisinga osisinkana ebintu tebikusangawo nti otudde oba omuntu n'akuyitako awo sometime kisobola okubeera nti oba mulinga byanzanyo ebyo nga mupiira nga mutambuddeko awo twalinawo Katonda minti oli munabyamizanyo wama obwedanda bajjaze abaaseno tulabye bannange era leero ndeese wamaaniyu golo zabadde 3 2-0 ani mulongo ki gwe mwagendako? Bwongo. Pologulamu eno emboozi z'omugeto b'emboozi za ghetto ekutusibwako mu mikwano gyaffe aba Smart Construction. Bano bakugamba nti bw'oba oyagala okuzimba ennyumba ey'ekirooto naddala gwe mwannyinaze muganda wange ali ku kyeyo oyinza okubanga bangi nnyo bakutawanyiza ng'oweereza sente ziganye n'ebirala biganye buli kimu kiganye ogenda kubeera ng'okwatagana n'emikwano gyaffe bano aba Smart Construction. Bo bagamba nti baliwo kutandika n'oyo atandika oba omuntu alaba ng'akantu kaalina katono ng'alabira ddala tekasobola kutandikawo okuzimba ennyumba. Bakola ku bya poloti, basiiga langi, bakola finishing. Waliwo ennyumba nga ennyumba ezaakona tubale tumanyi nti bwakawuntibwa mu bwa tikitoko n'abaana byebikona naye waliwo n'ennyumba nga yakona nga tebagiroga wewawo mu mwekwasa amalogo. Kale aba Smart Construction bagamba nti bakuswasaganyiza ku poloti, kusiiga langi, kola tails ezo kuzisiba, kudesigningira compound, kukubira luyinja, byonna ebikwatagana okuzimba material n'okugula poloti bonna babikwasaganya. Era namba zaabwe ogenda kubanga owandiika mu maaso obeere nga oyogerako n'Abasmart. Namba balina emu towandika namba eddala eri 0704 46 26 24 be banaffe aba Smart Construction basinganibwa Wandege ya opposite Sherlock FC. Mukwano wetukomye otugambye wawulira otya ng'olabye omuntu anywa? Kale, briefly, ngwenda kugaye mu kitundu mubamu emize egy'enjawulo ate era batusobola wakanira muntu kati ne mu ghetto osobola osanga muno ogamba oyo bunyi wanjaka kibiki naye nga ate olumu bigambo omuzungu ayita propaganda oba wolokoso nga wakiwulira wawulira kiwulire oba bakikugamba nawe n'okitwala bwoti nange mu kusooka nali nga ngamba bunyi wanjaka bikibiki naye nga simulabangako kya wabeera simanyi njaga webunya simanyi nti oba omuntu wanywa enjaga abeera bwati naye okimanyi nti bw'osobola okunywa enjaga era n'osigala ku nnomo ateze n'envaako nedda nnyawo bannange abalabi baffe njagala nnyo komenti nange kano akantu mukoogereko mbw omuntu asobola okubanga afuuweeta enjaga n'asigala ku nnomo n'akola emirimu gye nga bw'abadde agikola. Abaffe omunyiwa ebitamiizi oyo mulabika mwenkana muba musobola kukola ebintu kyekimu ebyo mujja bituwa mu komenti. Njagala kumanya bwe wawulira the first time nga wakalaba omuntu anywa enjaga anywa afuuwa ali amayirungi oyo ali amayirungi asukaningamba kuba nabuuza kati muli abawoomerwaki balina ne bubigiti amenyako like n'obutabi n'agaya akakoola n'agayiza mu kitegeeza
kati nze negenda omanyi olaba ekintu nga kipya sometime oba oyagala nnyo okumanya manyi bagamba oteeka wakanako omutoolo nako omuganda nga waliwo anaaba noga ati totunula ebyo omuganda wakola ati omutoolo kigandira kisiikire akumbadde sikamanyi nange yezo obuganda nagamba kandabe mbuuze n'okubuuza lwaki bakola ki bakalya wabuuza nako nabuuza okay ansa yali eti gwe ndabuuza ali driver nga avuga nengendo kyebyo kyogamba eriyo ne driver nga atambulira ku lukube okujjudde bbaasi tuleera ate najja nanywa enjaga nagenda n'avuga abatrera bennyini banange ekyo kintu kyabulabe nnyo waliwo oba lwali luyimba oba ŋŋombo tonywa n'okola ki n'ovuga banaye kibi ekintu ekyo okivumirira naye yali tava mu geto yava wano kyogamba waliwo n'abatali mu geto nga bakakozesa akantu ako bayizo si nti anywa enjaga nti oba ayambala bibi aba akola biki osobola okuba ng'okinywa nga nange simanyi saagala ompayirize abantu abo balina obubonero bwabwe nze kyemanyiko ekisookera ddala biri ebintu nga 2 oba 3 1 emimwa giba gya bbulaaka nga misiiwukirivu ekyokulala amaaso gano baba bakuyita kutungununa ng'alinga ekikere kye bataddeko omugogo gwe batemyeko ettooke yenna okitegedde baga nti pologulaamu togyerabira emboozi z'omugeto oba emboozi za geto pologulaamu ebutusibwako banaffe aba smart construction ku social media kwonna kwebali gwegenda kulwandikamu wandisi smart construction balina namba emu yokka tebalina namba ndala bakola ku byakuzimba bw'oba oyagala ebyokuzimba bwokka bwogenda okwasaganya ate bo bakukolera ne ku kiba bannange sirabanga mukisanga guno bakolera ne ku kibanja mpola okitegedde mu maaso keyo nja kubawa ku namba abaagala okulangako naffe empologulaamu yaffe eno emboozi za geto naawe ayagala tukujaaze omanyi mwenna muli eyo nga mwakulira mu geto tugenda bajaaza mwenna tulumbe n'abekkololo tubaabye mukwano tukomye wali nga oŋŋamba nti waliwo n'abantu nga tebali mu geto naye nga bakozesa ebintu ebyo nze bulijjo manyi nti abantu b'omu geto be bakozesa ebintu ebyo driver we wamubuuza yakugamba atya driver oyo yali akukwana omulinako oluganda mwali mutambula motoka yali epaakinze wagisangawo yazira wamufiira netwesanga nga tiimu gye yali awagira naawe habi abantu tebeekwanye wowe tetwali mukwekwana oba yakubye n'essimu wano omanyi ebyensi ebintu bizibu omanyi naawe ali eyo bakusanga ku mbaga bakusanga mu takisi bakusanga mu paaka bakusanga mu kibanda kya firimu bakusanga ku tikitoko mwali mugenda bulaaya ku nnyonyi wonna ne mutandikirawo kati oli mu ofumba bakutwala naye bakuwoowa abaana boofu kyokka n'abakazi munsesa bannange obeera ewaka wakazaala abaana 6 naye mbuolina byokyabalirirawo awo si wogenda okufumbirwa olina byokyabala baana 6 naye olina byokyabala waliwo gwolinza agenda okuwasa baana 6 eri olizaalayo ki kale live mumusingana ku mupiira tiimu gye wali oyo wagira naye gyawagira ani atandika munne mwana biki nga obitegeera olwo olunsanyusa olwo lulimi mwana ayo bamusiru boyi mwana kairaba omupiira gwakube badde fawo oba fair play kati embozi netandika kimugana ye obogira story awo yali ali nga muli mulaba mupiira bwagiramu nga onali obunyebwa mpola mpola manyi bamanyi balina engeri bwe bakakwata bwe bate oyo tuli kuwakakoola kuwanjani wakakoola abamu bagayizaamu ebinyebwa byempeke ate mbadde manyi bigiji na piko lwatu olina bigiji osobola okozesa like piko ebigiji n'ebyo ebinyebwa singa wanja nagamba mwana
nze mvuga kipapula ekipapula kyekikuba nali simbanye ekibaluwa bakita kibaluwa nakiŋŋamba yako ensonga bbiri sooka yaŋŋamba kafuna asobola okuvuga like navuga essaawa ze ziizo nga mumboozi kati ekirala waba aluddewo okubeera ne madaamu awo tavaako kitegedde bwolina nga demo omanyi oba musajja osobola okuba ne demo kati waba nga amuli wala batasobola mufata kati akakoola ako kaba kakola ki kamukuuma okubanga ali kaamu nasigala nga awulira ali kunomo nga kiri tekibanga zezo ensonga zeyakuwa owakakoola era nakati nzimanyi nzinganze then ate owenjaga wayogerako ko n'omukubo oba ye tosembererangako wanja abamu bakyali bange mbuzizza kaama naawe giramu si kibinze sirina gwe ŋŋenda kugamba banaye kano temukakomentinga Sharifa wabana yagira wanabitugamba eyo temukateekawo temuyomba temumuvuma manyi byana mmwe muvuma mutakula mulinga bukolwa bakaita kapasi boye like ngokanyawo ngakafaye akanyingira kachawo kaje yego kabateekakuba kakuba nonya nona akasika nego agira bwakitegeza ne wagira tovaawe olondoberera ajasogala kuboti katono ye atengeja abakyaliwo oba tomugenda nnyo kuba kati bayitawo abantu abo omugamba kwaka akantu bano omugamba kalikirawo kubanga bojje ku muntu tuba kyaliwe nnyo baddeewo ennyo kitegeera mubanga amugyeko so abamu babukozesa nti sikuba nti bakyagala naye nga bafuuka addicted kyo naye nga embeera gye bayitamu kyekibaleetera okukola kino oyagala kuŋŋamba nti buli muntu yena akozesa ebintu ebyo mbeera no si buli omu kati nze nsobola okuba na siina mbeera enyigiriza naye nga bwolina ekikoosi my friends kitegeera kati nange nensikirizibwa nentandika nga adaptiro behaviors zammwe kibikyo kakanaga nange nkaliza kyoŋŋambe ekikoosi kyonoona nnyo waliwo ekikoosi nga kyo kirungi waliwo nekiri eri nga kiri totale omanyi njagala omulabi waffe tuleme kumuleka mabega nze waliwo ebintu byempakanya mu nsi nti omuntu okuŋŋamba nti gurupu eyonoona gurupu weeba eyonoona oyinza okuŋŋamba omuntu gurupu eyo weeba yannyonoona eyinza okuleeta awo empita mbi neŋŋamba nti njirye nendya ekyo kyanjawulo anti mbuuza ekyo nze kyobumpaakansa nga tetukijje ku bwanjawulo lwaki ne biri sigaana nesigaana kino anti biri ate oyinza okubeera kadaawa kitegeera kadaawa yaati Sharifa tobe mwangu sikubeera mwangu ndi mwangu kadaawa kiki kitegeera kale oyinza okubeera ngaoli bajja kukola ngaoli mudongo fala ya ekitegeeza gurupu eriwo oba tutambula nabo bakuyita fala kadaawa yes ate nawe oba oyagala nnyo okulaba nga mutambuliramu mubanga bavuganaga nawe oli kimu naki nabo bw'otababeeramu nga tokola kino baba n'okutya ndowooza bakutya bakwekengera bayinza n'olowooza olimbe galiki kwayo gurupu etali like nga wengambye gurupu enkyamu nga balina bye bakola yes nga wengambye waliwo gurupu ennungi kyebyo nga so muvamu abantu abalungi ati n'obulya nti bano bayamba bino bakola bityo kitegeera bakola kansolinga yes nobawo oli ekikoosi kyo ate muyinza okuba n'ekikoosi oba kageze nga kyabarasitaabo oba balina obuworkshop bwabwe nga balina bye bakola naye nga womanyira mubaamu oli kitegeera ate bano bayinza okuba nga baagala okukimugjamu sometime akomenkerayo ate ngaakugjemu ekyo ekikoosi n'agenda ekirala n'agenda n'afuuka ki ekirala naye era jjukira aba asigadde n'ebinnya by'abanyeri
kitegeera kyonna kyakola era bagamba bali eri kitegeera kireeta nti ne bavumaganya ki ne banyuma obagambira nti omulyamamba abeera omu eyakatweyungako banaye tewerabira emboozi gye tuliko bagiyita emboozi z'omugeto oba emboozi ya geto ng'ekutuusibwako mikwano gyaffe aba smart construction omukutu kwoli Fezo Promotions gwe yakatwengako subscribe nga like nga tulekereka comment toyita mukwano go Kadawa temutumatuma bantu manya omanyi kati mu mwezi la ngombo nga mutandika Kadawa temukiyita kakati ongambye nti omuntu wabanga ne waba yagende nga alina omuzigo yakola eno aba yaleka era kyakola eri baba bamumaganya abantu challenge buzibu ki osinza okusanga mu ghetto nga gwe mwana omuwala zengazo mwana omuwala challenge enani sanze fact eberanga mu bantu yes kati wenfuluma like wenfuluma wabwe wakatanga ndiye wabwe omanyi omuntu yenna wafuma wabwe oyagala nnyo okulembeza wa jompa okumusa wa jompa ofume wabwe kino balina kibagenda okuwa n'obagamba nti nva mu katanga abantu batyamu sima zinywezebwa waba bakimanyi nti byava mu katanga wataba kifeesi bamalaaya wataba malaaya nga wokimanyi naawe okitegera mubbi kifeesi nti era beebo ttiimu yeeyo nze nga nze challenge I personally obuzibu bwosa sofanze katanga simulinamu buzibu tomulinamu geto nungi kati abalina ekifaananyi ekyo oba obagamba ki abakyalina mentality eyo ndi nvudde mu katanga abo babbi oba malaaya banyu banjaga baidawe mu katanga na saawa zino obeeramu oba wavanga mbeeramu mukyalimu abakyakozesa ebintu ebyo bangi oba temuli oba bakyalimu abatonoto bakuguliridde nedda kyenkugambye nti muyina kiri eri banange komenti ono aŋŋambye mbu mukatanga tewakyaliwo akyalya mayirungi akyanywa byonna oba kimu kyokka byonna kale okwogera ekyo okusinza nti nkyalimu naye kati nze olwa mabeesi mwenkoma kati oba tomanya nti oba mugali eriyo amabeesi mwakoma nti oba eriyo abala bakyabikozesa biki kyokitegeera wanza ono ebakyaliba nga abamu nakula nabo nga womulaba ate wali we yali si waali ng'alinga eyakyuka ko oba tosagivaako ye olundi gumu yatisiti akonamu akatimiti omuntu ali eyo okimanyi nti omwana omuwala naye anywa enjaga n'amayirungi ani kyenakugamba ate abo baita mulimu birungi wadde tobikozesa omanyiko ekirungi ekirimu oba ekibi ekirimu banze okusinga ate manyi nnyo saidi oluusi ey'ebibi mulimu ebirungi mu bintu ebyo singa kirungi kyekimanyi kuba eyandikugambye nti ndamu ekirungi kuba nina kyali wange ali bokusa bikonde limupika kitegeera limuwa vibe kati nga enjogera y'ennaku zino waba azoweza nga awulira ekyanya akirina pawa ebaawo naye yatuka ekiseera n'abivaako nga kuba yaŋŋambe baba bagenda kuba kati azanya nakyo waba atuuka wali batubula omusaayi kibikyebi kati kyamuwaliriza okuba nga akola ki agenda agivaako nalwaki enjagala yakendeera muneebi mujjamu like ebitongole ebyenjawulo kati bijja biva counseling ne baleeta emirimu biki kati era oli babagamba open nti abakola bineeno tetujja kola ki kubawa mirimu gyajja bakola biki because ebyo ebitongole ebijja bireeta skills kiyomanyi kyamakulu nnyo omwana n'abanga alina skills ki tulina Sharifa olunaku olwaleero ng'akulidde ku zimu mu zigeto ez'omu Uganda mu Kampala geto bagiyita Katanga tubagambye nti tugenda kukyazanga abantu bangi wano nno tukyaliwo n'emboozi nnene era tugenda kukyazaako abantu ab'enjawulo Katanga kuba batugamba nti talenti ziva mu geto naye talenti ezo tujja tutuukako tumanye talenti kikaaki eziva mu geto teweerabira nti omukutu gw'oliko baguyita Fezo Promotions eyakatwengeko subscribinga sharinga okomentinge
ate programu ene kutusibwako mikwano gyaffe aba Smart Construction era nambe genda kubanga eyita waawo bano bakola ku byakuzimba okusingira ddala ennyumba yo weba yakona nga yakoma ku musingi yakoma ku finishing oyagala kutandika ate basobola n'okukolerako ku kibanja mpola basajja bannamukisa nnyo okitegedde bo tebamenyeka nnyo basista bange muli ku byeyo mubbiddwa mukolebwa ebintu bingi n'abali wano e Uganda bakubireko olunaku olwaleero namba bali neemu yokka ate eri ne ku WhatsApp eri 0704 46 26 24 ba Smart Construction boyogera nabo ngoyagala bakusigira ennyumba langi oyagala bakusibire tiles bakudesigningire compound bakusigire langi bakuzimbire ekikomera byonna babikola n'okufunira poloti babikola leero tuli mu Katanga ngera tuli mu kunyumya ku mboozi za ghetto oba emboozi z'omu ghetto bingi nnyo Sharifa atuga nti amazeemu emyaka 2 aga nti alabye bakyalibe bangi naye ye tagezangako bintu ebyo ebitamiiza omuli mayirungi omuli baida amayungi badde ogamanyi nti gatamiiza omuli akenge wakagezaako tokugezangako tolina kakaaya oba bakati abalabye kuba n'okwo kuliko banno obadde ogenda kuzanya kulaba kubaka kukola ki obadde ogenda kubaka gomba kapozi temubeera na bukaya oba kabaka kutawaanya okay Sharifa kati amaze emyaka 2 mu naye agamba nti ekintu kimwali mulowooleza Katanga mwabakimanyi kifaananyi kyaggwawo dda kati Katanga ndala nnyo batuga nti mu Katanga mulimu ennyumba ey'ennusu akasanvu eti kituufu bwe nawulira mbwera neero oyo mulimu be bafulumiza ebintu kugobye osuuliddemu ne banja sente nyingi agenda okubaliramu sente mitwalo 3 ennyumba zitandikira ku mmekamu mitwalo 10 yetandikirwako kati oli mubazadde weesuza oba oli wa something kati yagala okugambe nti ndi mubazadde ombalire mu domestic muziza kumanya nange simanyi si mubazadde toli mubazadde ndowooza woyagala wooliira buli kyoyo yakyolya kuba omuntu bannange munsembe mumpe komenti omuntu okubanga yeesuza kaŋŋambe bwenti kyayagala kyayoyo bakiyoyeza saawa 9 gwa kiro oba 8 kyosonkako oba ludda lwa nte lwe batema ekyo otomanyi nti obeera nyo mubazadde evoogera kyoto kati wakula nakula nga nange njaganga ziye ku bwongo kitegeka wali baali bakukumidde mabega namakulowoleza takulowoleza nga mane obwongo bubeera awo nogamba semami yagenda leeta ekyokulya ali yagenda leeta tinayinasayimale Sharifa wasomako paka wa paka university bannange ongambye wasoma paka university wasomerera ki manyiza university saagituukamu kyansi yagaana wasoma biki nakola hotel management and catering institution okola I'm working oyogeza maanyi manyi sokomalaawo nzanya abaana bageta nenge bakyasinze mukifuba kakati abaana kati nga mwemuzeeyo kerere yamu is it okay tutegeere ku kyokola oba tekyetaagisa tukireke so kokola mulimu ki hostess yawe yoyo omuntu gwe batuukirako kiba kifaananyi kya kampu batuukirako nayaniza nakukolawo olina okutuula oba olinako eminiti oyitiramuyo ekitongole ndowooza tetujja kyataukiriza kuba kiyinza okuba tekyetaaga tekiri ku nsonga zino naye kyemanyi musala nagwo tetujja kugendako kuba tuyinza okwogerera wano manyi abantu nnaku zino bakuba biteke bya muno banaye gavumenti awo wennyini nsaba era guno omulanga abavubuka biteke bino ebyokuluma olulimi ate buli gwe bakuba alambaala bulambaazi naye gavumenti etandise okugikolako era twebaza Uganda Police
mwebala omulimu ogwo era awo nabaweeredde eddala credit obutatuuza nsonga eyo. Abavubuka ennaku zino abavubuka mukule era poliisi yeyamye yagumiza ne bannayuganda ne bannakampala ebyo biteke byammwe bakiwadde n'erinnya bakiyita guumoja mu luswayiri ng'okugulu kumu okitegedde bakukuba egitodda ngulu bibeera ne piki n'ebirala naye police big up, thank you for that effort era mbasaba muleme kusikiza. Kale ensonga eyo mwebale. Kakati tetugenda kwogera ku musaala owunzika ogamba ki omwana ali eyo nga wageto, omwana ali eyo ng'asuubira okukozesa ebiragalalagala, omuwala n'omulenzi, omwana ali eyo abazadde obalabako obawuliza? Buli lunaku oba kulaba balina komenti ze bakuwaako oba azin ezonna tebalina waliwo obanga ina kyeneetaga okwongerako sometime terabuza. Okay. Kale wunzika n'obugambo bwonna omale part 1 tujja kuzza kyemmanyi tujja kuzza kuba tebiweddeeyo emboozi olina nnyingi kuba tetutegeddeeko wasomera ludda wa ensomayo yali etya wasoma mwaka ki biseberi wagituulira wa ebiseera ebyo kuba tugaa nti abaana bageto babambazanga obugoye baana myaka 5 ne bagenda ne batunda kasooli watunda kasooli abamu mbu bali muno ng'obugagga bwaliko atunda njaga mwenge amayirungi n'ebigwa mu koweeri ebyo tujja biddira naye saawa zino maliriza nga obuwulira ku bantu advice amagezi n'obulabe obuli mu nsonga n'ebizibu byoyiseemu oluusi byotayinza bye balina okwewala. Kyano gy'oliko bagiyita Fezo Promotions. Abalabi ba Fezo Promotions. Ntuusa babuyita omulanga? Ntuusa omulanga gwange okusingira ddala eri abaana abato, okusingira ddala abavubuka n'abo abakyali mu masomero munywereze ddala ekkalaamu. Essaawa zino tugamba nti twebereremu, mwebereremu. Ekisooka onakozesa ebiragalalagala tojja kutuukako kyo kyokola ki kyoyagala, ate wonaabikozesa n'oba otuuseeyo tojja wangaala nabyo, ojja kuwofesinga ebirwadde ebyenjawulo. Twaliko naawe senteko ensole nga tezinyumiddwa bulungi. Ekirala nakibagamba okunyweza ekkalaamu nti onaaba onywezeza ekkalaamu yo ng'osomye ojja kujjawo kinene kisoomozebwa geto zaffe nti no mbi abaayo tebasoma tebakola biki basigaze that image nti oli noba akoze ekibaga ava mu geto wa mu katanga biki so woba osomye gwe kenyini osobola oyimusa geto yo ne bagamba omwana ava mu katanga really yes but olaba no ne yajja nsege yavaawa ogamba omukubi mbadde ate nze manyi ogamba mukubi wa bikonde no bavaamu bingi ng'ewagambye mulimu abaana bageto bali talented si nti buli kintu kimu naye buli kimu bakyenyigiramu talenti gwe manya gyoyagala mweri geto naye twafuna chance ebitongole ebijja bikwatirako ne tuyimusa era n'omukulu olwo ali omu ku ebyo ebitongole. Kale kaakati omaliriza mbadde nkyayogera kale n'abo abebbalibbali nekaba bambi otuyisaamu amaaso geto bayibawo eyinza okugamba nti no geto bagiyita okubumbira so like waka it's a home of wonagamba nti wojja oba mpisa oba banguliro ly'empisa. Obeera omuntu akulidde mu geto mpozi ng'oye talinamu kaneero nagamba era gw'osanga awo n'ogamba oyo ye bw'atyo yetavuddeewo era kyemanyire ye walalawo ebityo ebibeera kitegeeza oba mwe mwakitwala nti geto ye bwetobikiki sabe ebyange sirina nyoleero bigamba sigadde nze ndabasanyusa omugave ataziza omulabi waffe owa Fezo Promotions tubagambye nti bingi bye tugenda okuleeta abantu bonna
mumanyi abasajja bwe bali wano ebikonge by'amaanyi nga balinnya ennyonyi emirundi mutwalo naye nga yalyanga mu katanga emmere bamujjanjabiranga mu katanga toyize omukatanga bonna ngenda bano banoonyeza mbaleete wano naye teweerabira pulogulaamu ekutuusibwako mikwano gyaffe aba smart construction tubagambye nti bo bakuyamba kukuzimbira ku nyumba okunoonyeza poloti ate ku sente ensaamusaamu okitegedde ennyumba yo yakoma ku musingi yakoma ku olopuleti pulasita terina teirozi ebyo byonna banoonyeeko mbagambye nti balina namba emu yokka gy'oba olina okuwandika ate erine ku whatsapp oba okujja ku ofiisi zaabwe wandigeya opposite shero kefusi namba eri 0704462624 beba smart construction tiktok yabwe eri active facebook gendayo ne youtube wewandikamu smart construction ojja kubanga obalaba kalogo kabwe ka rwedi era ojja kuba obalaba bulungi nnyo ayagala okulanga naffe mu pulogulaamu eno ogenda kuwandika eno ye namba yo yakulanga naffe bw'ayagala okulanga naffe era egenda kubanga ebeerawo mu kasonda awo eri 0773312628 eyo oba olanga ne bannoobo oba ffe abafezo promotion mujje tubalangire ku bizinesi tulina emikutu ez'enjawulo nnyo pulogulaamu babadde bagiyita emboozi za geto oba emboozi y'omugeto ate ng'eno kitundu kisooka tugenda kukyaza abantu ab'enjawulo bangi noono yennyini tamaliriza tugenda kuba nga tumukuleetera mu next phase amannya mugaya faizo naye abasinga bamuyita nnyo kojja mpaata banaye mutuma amannya baanammwe oba kasiribiiti nago gonna nno maanya gange erikwanguyira lyompita kale mwebale nnyo komenti muziteekewo ebisigadde naawe ayagala okukyaza namba eno gy'okubako esebya 28 ng'oyagala okukyazaako tukubuuze ku kajojijoji w'ebibuuzo kubano tetumutegedde asuubira kufumbirwa wano mu bawalabu asuubira ogendako ku byeyo byonna ebyajja bitunyumiza mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abankuumire kuba yatakuumira mpeera